omukazi omulala ono omukazi kwe kukwata enguguuze n'afuna fuso baba lyawo nga bakubira Sona Ben nti omukazi azze mu nnyumba agiyingire tannaba kuggwa ate nga ne Sona Ben ayina naye gy'asula tannayingiramu eri nnyumba tannaba giyingiramu empya wabula omukazi azze ayingidde mu nnyumba gy'atamanyi oba oli yabadde agizimbira maama we kubanga Sona Ben ayagala nnyo maama we wabula ye yagambye eno ennyumba mpulira nti naye akalina ino gyerippamu giyingiramu bwekiri naye nga waaliwo obubbi n'obulagajjavu Sona Ben yalinga eri ku mbizzi ng'alya kumbe n'ennyumba bagitwala yalinga mu binyanya ebigoddo byamusingira okuprotectinga emmaali ye ndowooza olabye bannaye abasajja mugenda ne muvaawo ne muzunga eyo mu byalo mbuno simanyi oli mulimi tokomawokko Kampala mugenda kujja ebyapa nga tubitutte omukazi ng'akolagana n'oli Kamoga owa property kubanga ekyo nakijje ku statement Suna gye yakoze nti ye ayina okuddayo abanja ekyapa kye gwakibanja akola ki amumanyi era namumentioninga nti ye Kamoga owa estate C kati Kamoga kitegeeza nti ye yeekobaana n'omukazi bateeke ekyapa ekyo mu mannya ag'emirundi ebiri Sona Ben ayina omukisa nti omukazi yabadde alina n'obusobozi obukiteeka mu mannya ge ekyokubiri Sona Ben engeri omukazi gyaba nga ye yajjeyo ekyapa nga kwali ku kyapa kitegeeza alina enkolagana y'amaanyi nnyo ne kampani eyabaguza ettaka era ekyo kyandibadde kya bubbi nnyo Sona Ben bwe yandibadde ku safe side singa tamuyinaamu baana nadi beeyagalako bweyagazi oli naamuleetera idea ntugende tugule ettaka ekyapa ne babeerako babiri Sona Ben yandibadde waddemu okugamba nti noyo simwagalangako nadde omwebakako tabakako na mukazi wange wabula mukwano gwange beekubanye n'ow'ettaka bansibe naye abaana bano abaliwo ekyapa omwana ono aliwo n'olubuto annaye sirabanga mukazi mugezi nga nnambwayo mugezi nnyo ate mubbi asi mubbi andi mubbi maama w'abaana ba Sona Ben lino omusajja abakazi bangi nnyo batugulisa beeguzisa obuseppica awaka ate agula buno obwalayisi obw'3,000 tamanyi nti gwe olina ebirowoozo by'okuteeka eseppica ez'ebbeeyi awaka abasajja mulina obuzibu bwe mumala okufunamu ku ssente mufuuka kirala nambwayo kati kabeere ekyokulabirako musobole okwetereeza Sona Ben kati eyo mu house arrest okuva ku makya omwana oyo yafunye ku kyokulya oba tumutwalire alimba alina mukwata ka video nze ndi wa TV sina extra yonna omukazi naye alaba talina extra buli kana kwakaaba agenda okufuna omusaala ngezino ziri mabanja angalinga wa polisi azinaga bannange natomera musajja alina ekintu kimu kyokka ekyomulamu amaanyi ga kisajja ate nze njagala nkubuulira omusajja nga tomwagala n'amaanyi g'ekisajja tegamuyamba tegamutaasa kakubulireko omusajja nga tomwagala n'amaanyi g'ekisajja tegamutaasa ne bw'aba agayina nga g'amaanyi g'abasajja nga 10 tegayina we gamutaasiza bannaye oba tomwagala kati oyo Bruno wabanga alina amagezi asooka zzeyo akatambi emabegaddeyo ku drawing board nawulidde abantu ku mutimbagano bagamba nti ne kumbaga omuwala yali bw'atyo ebintu bino ebisinga byonna akakabi kake naye kati abeerayo ati eyo mu nnyumba ng'ate anti addayo ekiro kwegadanga era Bruno n'ebiseera ebisinga tebamuwa bawaffe ali atya yagamba nze Kawomera bawaffe aliwa yali amwetegekera dda nze Kawomera bawaffe aliwa ntaddeko kwetuli bwati bwe yamugamba yali yamwetegekera dda bannanga omuvubuka yawulira nga nnyogoze era nze mbabuuliramu abasajja abafuna baside dish mbusimanyanga ennaku zino baside shiki bafuuse bangi anti abakazi bangi ogenda mukola ekintu kimu weekiti akwesasuze akumalirewo amaka ate era twayambibwa nnyo nti nno abakazi abasinga bali mu Bwakadaama naye ne bageza ne bava e Saudi Arabia e Jordan Dubai Oman bonna ne bakomawo wano teka liyinza n'okuyita mu parliament nti omusajja okulaba nga olina abakazi basatu okukka wansi
guba musango abakazi bayitiridde obungi abasajja abasinga naffe tetutegeera bulungi abasajja muli bangi mulinga biliyoni 5 mu nsi yonna abasajja tuli biliyoni 2 ate kufa abasajja mulimu abagobe eddalo bangi abamu bagenda mu bisiyaga abamu ba poliisi ate abamu ba boda essaawa yonna asobola n'okufa kitegedde bulungi abamu bali mu makomera abasajja bali mu makomera bayitirivu kati ku biliyoni 2 ezo tolaka abali mu makomera kuliko abafaaza abutebenda tebawasa kuliko ababoda tomanya nti oba olina omusajja ali stable ayinza okufa bavuga bamaguka abapoliisi abo kugamba abasajja bangi tebategeera kati ate percentage y'abasajja abategeera batono kati ate mwe nimubanga muli bangi nnyo kyegenda ndi bw'oba ofunye omusajja nolabambe mbubawaayiriza eggulire eryo lifuluma mawulire ng'agezaako kutiisatiisa oli amanyi omukaja kola kikutya abijjemu naye ng'omukozi akasasulako miliyoni eziwera 10 ng'agenda asasula ki awa abaana miliyoni 10 asigazayo miliyoni 10 bamuguza miliyoni 15 baagala bamwefuulire sente olwokuba zino ziweddewo ze baabawa muli wa sente ziweddewo tekamubali bana twekugire kibi kyatwasu tumwefuulire tuddemu tutondewo nze ngenda gukulembera ndigukulembere bayingirize mawulire boogedde ayagala kubba ffe tatuguzanga naye nga ne video weeziri nga Hadija alisivinga sente z'ennyumba eyo Habiba nga alisivinga sente z'ennyumba eyo video weeziri kubanga oli abakwatanga ku video nga ate bazirisivinga nga kuva walooya nga n'empapula weeziri ninga wallahi yo mutima gumugamba weefuule muteke mawulire ajatya musajja nagamba si aliko mzimu gwa kyefuula omusajja nagamba sijja nina okulemerako abantu munnanga agenda okuwulira batandise okukola ki okuleetawo abaguzi ninga abaleetawo abaguzi tebalina wadala akawandiiko naaka akakwatawo ku nnyumba eyo already baabiwaayo ate wana walala olujja balutunda ddala ne boys quarter mu baguzi abagenda nesula moto mwe yali temunnange tuddeyo ku nnyumba otuddeyo ku nnyumba balabawo yo Ibula bamuyita Ibula wanga Ibula mumanyi bulungi ayina baganda be babiri tusobola nabo emmotoka ye tasobolanga ku mmotoka niye yalingamu muno nga yalinga nnyo omuntu w'e Dubai w'e Sudan bw'atyo kati esaazi nali mu Amerika nga asasulako miliyoni 4 nga bategeragana na Ibula nti buli muntu ogenda mwesasulira gwe wennyini kubanga tebalina gwe beesiga beneficiaries bali basukka mu 10 balinga 13 14 12 awo bali abaana nga buli omwana inako kyalina okukola ki okutwala bali abalala bafunanga na miliyoni 10 ya Habiba yafuna 4 kubanga yalinga omukulu w'ekika bonna yabeefuga dda n'omusikira diru yagirimu miliyoni 10 abalala 10 ngono yabafuna. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebusiga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media. Nako lero ndine muganda ngono buku. Kugenya ine nchawa janchawa mbannange. Nayo lero munonyeza ne mufuna. Aina bwino gwe tugenda okubanga twogerako lunako lero ku nsonga za Suna Beni. Nina info. Wina nti. Information is bwino. Ya wina taba inegeri yaitawo ko asukamu ku information aina okumanya ku nsonga zino. Then tugenda kwogera ku nsonga za Habiba okutunda ennyumba ya kitaawo omugenzi mukama mwekyumule ekyemirembe. Ate tugenda kubeera tutundira mukone ku nsonga za Bruno Betty okuba nti ya surprising mukyala we omugambo ogutokomoka ku social media banaye mujje ennyindo zammwe mu byabaagalana. Kale mbajjukiza nti aba Daxin Collection bakusubulira ebintu okuva e Dubai ebintu ebitonotono gamba nga
engatto oyagala gomesa emu 2 3 gwayagala okugula ebintu online naye nga tomanyi wotandikira tomanyi kozesa kaadi bajja kubeera bakuyambako bulambalamba Bukenya nsanyusa okukulaba nina akagambo koyogedde nogamba mujje ennyindo zammwe ebintu byabaagala bajje ennyindo zaabwe mu bintu byabaagala ate nga nono gwe tugenda okwogerako yakwogerako nga bw'agamba bamutaddeko a few moments later wakalabye nakalabye kakano nange ndi wano okubajjukiza mwagale ku bantu ababaagala tukoye ebikooti byammwe eby'ennaku banaye notekayo kotsi zonna okaaba okola omusajja omwesibyeko omukazi omwesibyeko naye ogaanye okukitegeeza omusajja yakola akagambo a few moments later omusajja yakola akantu ako oba omukazi nti a few moments later yali mukazi nnyo kubanga kakolera ku buli muntu kituufu naye nga ensonga ezo nazekkaanyizza bulungi sooka obuuze ku bantu abantu bamumanyi nze Bukenya ne babuuzeeko muli mutya bali bulungi mugamba mutya nga tuludde okulabagana mazima ndoozi okiraba ekintu ekyo tuludde okulabagana ate obadde otandise bayisaamu gaali nate obabuuzizzaako naye nga tujja kubanga tulabagana ndi mu Makindi ekikulu ono abeera wala abeera Kyanja mu Bagagga bannanga abantu babuulira gyembeera oli mu bbi mbeera Munyonyo kati wagenze ne Munyonyo oyagadde obeere kumpi ne mami ensonga za Ssuuna Ben zirimu obwongo n'obubbi n'obulagajjavu n'enkwe olimba obubbi zirimu obwongo kozesa obwongo ng'oli mugezi mulimu obulagajjavu nga yo Ssuuna Ben obwongo n'amagezi n'obubbi bya muwala n'enkwe nga za nanyini property gwe bayita Kamoga eyatunda ploti eri Ssuuna Ben era Ssuuna Ben girokebeza omwana awo ekituuse mututabukidde buli avaayo mu media nti kebeza omwana twalaba Nkyozeni Becky naye mu mugamba akebeza omwana kati kyogamba nti oli mukyala we babadde ebintu tebali agundi mmere omuwala yakozesa olukujjukujju n'amagezi n'obubbi okulaba nti bamuteeka ku mpapula za Ssuuna okulaba nga atwala ennyumba ya Ssuuna Ben yakozesa amagezi Ssuuna Ben agambye ebiwandiiko biri bibiri odiyo giwulidde ekiwandiiko kiri kimu ekyapa kibeera kimu ku property ekiwandiiko kibeera kimu ku property tebisobola kubeera bibiri naye nga kiriko amannya abiri ery'omukyala n'omwami nga si ndowooza nga tekuli orders za mwami ate ng'omwami atugamba ye yagulawo omukyala talina kiraga nti nno naye yacontributinga wabula yaleeta kiteeso yaleeta idea ng'omukyala nti tugule wano nti nyina mukwano gwange gwe bayita gundi atunda ettaka twandiguzayo kataka omwami idea nakola ki n'agigula omwami n'atandika okukola ki okugula okusasula ye nga ye si empapula okugula okuwaayo kubanga yaligula mu kibanja mpola n'agula ettaka lye n'atandika okuzimbako ennyumba kati omukazi nadda mu Kamooli n'agamba omusajja ono muyaayi abeera mu binyaanyanyaanya ateeka okubanga alina abakazi ab'enjawulo nkoze ntyo kubanga neripa ku nnyumba eno oba ku ttaka lino kwe kufuna olubuto olusooka era kigambibwa nti Ssuuna Ben yamugambako nti tulugjemu ate mukazi we tebabeera wamu buli mwe alina kayumba ke amusanga kwawe n'agenda n'amwegattirako ate bino ebintu ebyavudde mu nnyumba ya Ssuuna Ben byavudde wa mukazi ono byabadde ali mu muzigo n'abikwata kubanga Ssuuna Ben era abadde akola kyagendayo kati ebintu byafulumiza bya Ssuuna Ben bya mukyala ebivudde mu nnyumba omuzigo omukyala mwabadde asula Ssuuna Ben mwamusasulira kati ate bw'aba abadde amusasuliramu lwaki yabifulumiza yalirekedde bulekezaawo okusasula renti anti ono yazze mu nnyumba gyatamanyi Ssuuna Ben ebirowoozo bye ku nnyumba eyo biri ki omanyi oti abadde agizimbira maama we nze sinnaba kukutegeera ndabya apartment Ssuuna Ben gyasasula ate nga waliwo n'ennyumba gye bazimba Ssuuna Ben yabadde asasulira omuwala
ennyumba mwabadde asula. Yes. Era Gasuna Ben agendayo. Era balina omwana. Kati omukazi bwe yalabye ng'ennyumba egenda kuggwa kubanga ennyumba tennaba kuggwa. Era n'afuna eŋŋambo n'olumanyo nti ennyumba eno bayinza giteekamu ki omukazi omulala. Ono omukazi kwe kukwata enguguuze n'afuna fuso. Baba lyawo nga bakubira Sona Ben nti omukazi azze mu nnyumba agiyingire tannaba kuggwa ate nga ne Sona Ben ayina naye gy'asula tannayingiramu eri nnyumba tannaba giyingiramu empya wabula omukazi azze ayingidde mu nnyumba gy'atamanyi oba oli yabadde agizimbira maama we kubanga Sona Ben ayagala nnyo maama we wabula ye yagambye eno ennyumba mpulira nti naye akalina nino gyerippamu giyingiramu bwekiri naye nga waaliwo obubbi n'obulagajjavu Sona Ben yalinga eri ku mbizzi ng'alya kumbe n'ennyumba bagitwala yalinga mu binyanyanya ebigoddo byamusingira okuprotectinga emmaali ye. Ndowooza olabye bannaye abasajja mugenda ne muvaawo ne muzungayo mu byalo mbuno simanyi oli mulimi tokomawokko Kampala mugenda kujja ebyapa nga tubitutte. Omukazi ng'akolagana n'oli Kamoga owa property kubanga ekyo nakijje ku statement Suna gye yakoze nti ye ayina okuddayo abanja ekyapa kye gwakibanja akola ki amumanyi. Era namumentioninga nti Kamoga owa estate C. Kati Kamoga kitegeeza nti ye yeekobaana n'omukazi bateeke ekyapa ekyo mu mannya ag'emirundi ebiri. Suna Ben ayina omukisa nti omukazi yabadde ayina n'obusobozi obukiteeka mu mannya ge. Ekyokubiri Suna Ben kyamulidde dda. Ate kitya? Ennyumba oba ayagala oba tayagala omukazi yamusinza amagezi ayina okuyingira ennyumba mu mbeera yonna ne wanaagenda mu mateeka. Kuba alina omwana? Kubanga amulinamu omwana n'olubuto. Okitegedde? Ate ekyapa kiriko mannya ekyapa kiriko mannya abiri kati sajja kuleeta Nakayiza ate gwaba ateeka muno. Waliyo kubanga kyonna ngeza bugeza. Kubanga ayinayo tayinza kubeera nga ayina oyo kubanga kyekyatisizza omuwala n'agamba naaka yandiyingira amakaaga ng'agayita n'amakaaga nga nze nambo ng'ate nze naleeta idea ey'okukola ki naye era bannaye omukazi ng'olese idea ne bateekamu omukazi omulala kiwuluma. Kyo kiruma naye olina kuteekawo mbeera ey'omukwano toyinza kuyingira makalu ampaka. Abakazi balina ekizibu ekyo. Ayinza okubeera already yali yasensinga dda nti ono Guy agenda nkyawa kati ng'alina essuubi nti maybe bwe tunayingira mu nnyumba ne tubamu babiri nja kubaako n'engeri gye nneefunza naye. Era n'okwegadanga okwasooka kwonna kwonna tekwali munnyo kwa kweyagalire kwa kyeyagalire kwali kwa mbirigo kwaliko one night stand. One night stand n'eleeta n'olubuto olubuto kati ennyumba mwe yali amusasulira one night. Oluvannyuma baakwatagana gwe tolabangako omukazi agenze kuula musajja n'atuuka n'atandika n'omuwubira kubanga bonna bakozi ba bukedde. Ono Kagasaka bana bafuna 5 buli lunaku. Andi kati yagambye muno ya contributing teriyo mukazi afuna 5 akontributinga ku kuzimba nnyumba. Nga lwaki ta contributing abo bafuna ne salary loan obadde tomanyi? Abagasaka tasobola funa salary loan aleeta lwafunye eggulire walireese anti Uganda omukozi tafuna benefits zayina kufuna era Uganda bya kisiru. Singa obadde nti oli Dubai waliko Dubai kampuni eyina okuwa emmere ng'etteeka kampuni eyina okusasulira accommodation eyina okukulabirira. Eno Uganda tebiri eyina okuwa medical insurance eno tebiriiyo. Ofa n'ebirwadde byo. Olaba twalaba omusajja omunene yenno wa Mozart Studio ayina kampuni ennene nga insurance emuleebyaleebya yagisasula ssente ebintu biyidde abasaba ssente tebasaba zimu. Bebyo kampuni zennyini za insurance nabo bayaayi olugira nga bagamba okayagudde kabenje emipiira gyabaddeho wavuze mu kaseerezi wabadde kiro tukebera babadde totamidde. Insurance egamba n'otandika okukola akola bati insurance egamba emmotoka erina kukwata muliro. Twagamba nti no insurance against fire. Kiri against fire luzungu.
Lwero oluzungu. Against fire. Kati tegogamba yagudde kabenje. Ebyo Uganda bino byakiyaayo okuvira ddala kuba kampuni zino ezikozesa abantu nabali aba insurance. So bonna bakozi ba kuki? Akumarediyo. Byakumati. Abakazi bangi bakozesa obukodyo. Engeri y'okuyingiramu amaka g'omusajja ngoba alabye obufumbo abunoonyeza bugaayi. Agamba ke. Kyogamba nambwayo bubadde buganje. Bwali bwagaana. Olimba naawe. Kubanga singa tebwagaana bandi badde bakkanya mu mirembe. Abakyala abamu. Ennyumba gye tuzimba yange. Kale nsaba ompulirizeeko abakyala abamu. Tebaagala kuzaalazaala mu basajja banjawulo. Bw'aba akuzaddemu omwana nga aba ayagala abeeraawo akuzaalemu abaana be yagamba nti nze munsi njagala abaana bana amale yeeyongereyo. Olina kuba wampisa nnyo. Kati nambwayo kimanyi nti akomye ku babiri. Gokimanyi nti n'ennyumba ne wanaagiyingira sona beni kijja kuba kizibu gibeeramu. Nga atagibeeramu ati ebyabaagala nabo mala ne beesonyiwa amawula naye addayo n'akuba emmesi. Abakazi nga baadira. Ekyo kisaaye busaayi sikisaze. Abakazi nga baadira. Ekyo ekigambo nkisaaye busaayi. Abasajja mmwe mwadiba bakutola batya mu kkomera ate n'oddayo ekiro mu buliri. Andi mukasajja obeera ng'oli mwavu mukko. Oba tolina kyakola. Naye kati nambwayo leero afulumiza vidiyo ng'agamba bantadde mu house arrest. Tonnabagirawo. Ndi mu house arrest. Ali mu house arrest mu nnyumba yennyini gye bamugobyemu. Nga n'ebintu biri wabweru wa kikomera ate ali munda mu yayingidde nti ate ndi mu house arrest. Obuyaayi obuli mu nsonga zino. Ali mu house arrest? House arrest kye ki? Genda ku Jose Bloga. Ye bitaddeyo. House arrest kye kitya? Kye kintu ky'okusibira mu nju ngera kooti yeekiragidde. Court order. Aha. Nti bakusibidde beera mu nju omwo tokkirizibwa kufuluma buli kyoyagala kikusanga awo. Ate nga bbawo yakireeta. Kati ate ye agamba nti ebino musanga mu house arrest tebijja. Ngenjala egenda kunzitira wano. Bansibidde mu nju. Nze bannange era mu nnyambe. Gwe weesombedde ensonga. Enjala egenda muttira mu nju. Gye bamusibiddemu eyabbaawo ate ebintu biri bweru yali munda. Kati munda. Ali ku kigeeti ky'ebibaawo ky'ebibaati. Ate ennaku zino enkuba etonnya ebintu bya nambwayo enkuba tebikubye. Era bigenda kwonooneka. Anti badde gamba luli nti abakazi bangi balina omuze ogw'okwagala okukaka abasajja babawase. Ogw'okukaka abasajja babawase. Omusajja tomanya kigendererwa kye kinga akukwanya. Mulimu abaayagala okukwebakako okutesitinga. Oli wootale. Oli kalamite. Temutumanyiira. Akuleke bule essaawa ng'agenda kunyumirwa ebyo bamugendeko out oddeewo nange abasajja gye banize ndi musajja. Kati ate olaba bwe mugendeyo ejjinja omukazi ebintu n'obikola bulungi ki ky'oba osuubira? Lubuto. Anti namugamba mbulujje. Kwesibako. Mugambe nti lujje mukoli sijja. Era bambi abasajja mubeerere ddala careful. Abakazi bangi gwoleka kawaka ku weekend n'omulekera emitwalo 2 genda kulaba obusepiki buyingidde n'akasigiri kano ak'N1000 ak'obutuli ebbali. Ate n'ekyokulala omukazi bw'alaba essefuliya awaka nga azze kukyali batase kavaawo. Nkugambye ekiddirira aba agenda kufumba era ogenda okukomawo gye wagenze omusanga atokosezza emmere. Era olugira bino bimugamba muno simanyi oyitiddeko ku KFC oguze olugira nga gamba sente ozoonoona. Tugulemu wali obummonde. Nze nfumbe. Anfumbe. Totola kuwashingi mashini engoye. Ate wosanga ng'omuwala bw'ati okkirizanga n'obeera n'oyo omuwala. Anti tomanya mpisa ze za maaso. Kati nambwale bamwita munambwale simu. Nambwayo. 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 Ndoza mu ntandikwa yali mukakkamu. Ndosuna ben nagamba mukyala ono ajja kuba mulungi nnyo mu maka. Kamupangisiza apartment. Tibikyuse. Abasajja bwe mutyo kasita ofunamu ssente oyagala kufuna mukazi mulala nze ndi ku side ya Nambwayo. Fine. Kuba kati Nambwayo alabika ndowooza bambi yeekengedde. Gasuna Benya akoze eki? Kyolina okumanya kiri kimu. Nambwayo ku bubbi bwe ne ku magezi ge ennyumba yagimaze. Olw'ensonga ambuyinamu omwana. Ate ali lubuto. Ali lubuto ate ku kyapa kwali.
Kateriyo wachapa jagama muno. Abakazi kabasooke basatire. Teriyo wachapa agenda gama tino kati ndi Suna Ben akonyiza Kamoga nti ate Kamoga adire chapa kitekeko kyasoboka. Tikikyali mikono gya Kamoga sawa zino. Kiri mikono gya kooti oba abagala n'ababiri. Ate Bugandaland Board kiveko. Siye gire chapa, siye processing chapa. Toleta nkoko mu mbozi ya nte. Waka Bugandaland Board eri under Land Board, Ugandaland Board. Ngambye nti Ugandaland Board. Ugandaland Board. Kalenze musiro. It was a slip of a tongue. Okay. Kati omukazi ye yakyeripyeko dda. Naye nga nze blame ngiteeka ku muntu aba estate. Aba estate ng'aba Kamoga muli bantu banene nnyo mu ggwanga gwe mulimu omukulu gwe mukola. Abantu bagenda beekengera. Ng'omuntu bw'akugulako ettaka atya. Bantu bagenda kutya okujja ewammwe. Webibanga ddala bituufu. Webibanga ddala bituufu kuba bikyali byambu. Tukyali mu. Tetwagala mutukubira amasimu mugambe nti ate tuwonye business. Era tetwagala kutta linnya lyammwe nti tutta linnya lya Kamoga Estates. No. Niwe kibanga kituufu Suna Ben kye yayogedde. Kubanga singa si kituufu singa omukazi ya produce nze ddali sitting naye kwali. Niwe omukazi katajjayo buli kimu kyolaba nti no kimukola kimu defendinga kujjayo ekyapa. Kwe kujjayo ekyapa nga amanya kwegali. Abantu bagenda kubatya okubagulako ettaka. Obuweewo obusinga buli mu mataka. Abantu batya abantu kinnoomu ne bajja mu aba estates abalina address abeeranga nga mumanyikidwa n'okumanyikibwa. Kwewala bafere. Kati bwe mubanga ate mmwe mu bikola ebyo ekyapa ne kifuluma ate ne kimukiwa mukazi. Bakiwa mkyala. Omukazi yakirina. Yakiraze na Suna Ben n'agamba ekyo si kyange. Nze ninze kyange kijja. Ekyo kiriko posing omukyala yagula yakataka n'anteekako. Anti kye nagambye. N'ekyo si kyange. Era nze kyange manyi gwe ngendo kibanja era enkya gye nkeera. Nkibanjeeyo. Kitegeeza nti vulugu ene n'amuleeta yo. Egenda okubeera wa estate. Katulinda olunaku lw'enkya. Kikulekawa Kamoga. Bwe bibanga bituufu abantu bagenda kubanga batya okujjeewo. Songa zino mutule ku meeza muzogereko. Musereze ate mu clarifyingire ba clients ba. Mukuba olukuŋŋaana lw'abannamawulire. Mututegeeze ekituufu ku nsonga eyo. Wate ekyapa okiwootya omukazi. Olw'okuba omukazi ye yaleeta ono. Yamuwa idea n'amuleeta n'omuleeta. Keŋŋambye kali nti bino byetagamu ne DNA. Byetagamu DNA ejjirawa. Anti omukazi. Engeri si lubuto. Engeri Suna Ben. Engeri omukazi. Gyabanga ye yajjeyo ekyapa. Nga kwali ku kyapa. Kitegeeza alina enkolagana y'amaanyi nnyo ne kampani eyabaguza ettaka. Era ekyo kyandibadde kya bubbi nnyo Suna Ben bwe yandibadde ku safe side singa tamuyinaamu baana nadi beeyagalako bweyagazi oli n'amuleetera idea tugende tugule ettaka ekyapa ne babeerako babiri. Suna Ben yandibadde waddemu okugamba nti no simwagalangako nadde omwebakako tabakako na mukazi wange wabula mukwano gwange beekubanye n'ow'ettaka banzibe. Naye abaana bano abaliwo ekyapa omwana ono aliwo n'olubuto. Anna yesiranga mukazi mugezi nga nnambwayo. Mugezi nnyo ate mubbi. Asi mubbi. Ani mubbi. Mama w'abaana ba Suna Ben. Lino omusajja abakazi bangi nnyo batugulisa beegulisa obuse picture awaka. Ate agula buno obwalayisi obw'13,000 tamanyi nti gwe olina ebirowoozo by'okuteekesa picture ez'ebbeeyi awaka. Abasajja muyina obuzibu. Bwe mumala okufunamu ku ssente mufuuka kirala. Nambwayo kati kabeera ekyokulabirako. Musobole okwetereeza. Suna Ben kati eyo mu house arrest okuva ku makya omwana oyo yafunye ku kyokulya oba tumutwalire. Alimba. Alina mukwata ka video. Tumuweereza Jumia. Alina mukwata ka video olumalanga akaweereza Jose. Jose apostinga. Omugati kugenda okumeyo kutuga omwana oyo. Gugenda kumutuga gutya. Omugati kugenda tuga omwana. Jose yabirese yabitandikise. Namba Jose. Omugati kugenda tuga Jose. Obona olubuto olulwe. Wage nkolagana gy'alina y'amaanyi nnyo n'omuwala yateekayo ebintu. Jose ayinza okuba siisi we. Alimba. Talina wamuyita. Baba Jose teriyo Nambwayo. Nambwayo.
Okisanga Uganda naye nga abaagala nabaddiya naddala nze nvumirira nnyo abasajja abakola n'abakazi. Omukazi n'akuwa ideas ze zonna n'omubbako liziki ye. Mulimu abakazi abalina emikisa. Osanga Suna Ben yali ali bubi nga tanafuna nambwa we yamufuna Suna Ben n'afuna ssente. Ekiri bwe kiti. Omukazi kati omukazi abaawulira bubi. Nambwa ekyo yandikoze. Yani making the sure nti ateekawo enkolagana ey'amaanyi wakati we ne Suna Ben ng'eri mu mukwano. Wakiri yandi muloze. Omanyi kyo bayali ebyo byonna byali bituuse we biganira. Wengambira nti omukazi mubbi gwofunira ekiteeso weekobane ne estate. Omanyi kyo bayali atuuse we biganira nagamba. Ofulumire ku kyapa. Kama mbaya ni mbaya. Tekawo omukwano. Omusajja mukola ebintu nze mmanyi nyina y'omusajja gwe mmanyi. Omusajja atakwagala kankubulire kino ne bw'omunaaza ebigere n'obikombako limi ng'obikazanga tawulo tasobola kwagala. Nyina omusajja gwe mmanyi. Nze nkubuulira amazima. Omusajja yalina mukyala we nga baludde bano omukyala bano abakola enkola ey'ekikulu maama taata ebyekikulu awaka nga baludde. Kufumba katogo ku makya, breakfast ya kyankya. Kati omusajja n'afunayo omuwala ebbali. Kumba agudde ku musege. Omukazi yakola ebintu bino n'omusajja bye batamukolangako. N'akwata ebifo by'ekyama byonna n'abikuŋŋaanya byonna n'abikuba ettama. Ebyo omusajja n'agamba kino kyentuuseeko ngambadde sikiwulirangako. Byonna byonna yabizingazinga ati. Ebya wansi n'ebyawagulu byonna n'abibatika. Mama omuwala nga yalina oluba olunene. Oluba lwali luwanvu. Munnange omusajja n'awulira ng'ekintu kyaliko ng'avudde ne mu Uganda ali London. Nga buli wajja n'akirowoozaako. N'agamba kino sikirabanga. Ayagala bakimuddemu. Ng'ambaawo wennyininyini essaawa eyo. Kati bino ebyogenda okutuuka eri gy'olina otuuka. Wali awali entikko wali otegeerawo. Awo mukalina ku ntikko wennyini awo. Omusajja agamba omukazi nti waayi waliwo ebijja leka. Omukazi yagamba no problem baby. Baby no problem. Ankutegedde ate ne mu kunywa caayi. Anti wewe wennyini tuzizinza abaana abato tebaza bikola kibitegeera no problem baby. Omusajja n'agamba kiki kino. Ng'omukazi ow'ewaka yewa akasalaba ati kukyusa mbadde kasalaba nga bino ebiro bateeka ku malala. Yesu. Simba wakati awo. Munnange kamalayo emboozi. Malayo emboozi. Omusajja n'agamba kino sikirabangako kye bantuuseeko. Ebintu byenjogera biri mu myaka nga 15 emabega. Omusajja yafa n'abakanda. Omusajja mane mwete kyosobola nakyogera badda bali tewetunuzaako omuzindalo ndwawo okwogera ebigambo bwebityo mu mwaka nyiza okukyogera omulundi gago kyobula nali sikyagala kola naawe ngonyono ati muddaye omusajja enkeera yakeera mu bondi agulira mwana muwala motoka kamulo kaba kayita ka 10 oba okamanyi wali okalabyeko bya myaka gyadda ka 10 n'akamugulira kolola 10 n'akamuwa n'agamba omuwala kyantusizaako sikirabangako n'agayagaya ebintu byange bino n'abikubittamu n'abizinga ebyomubiri eno kale tewali buzibu naye wano ng'ekikolwa kimaze okuvaayo anti awo omusajja we yagambira nti n'omukazi ye mutuufu kyovula kati koye emboozi kiŋŋamba ku nambwayo tinambwa yalina kyabulamu omukazi omusajja kankubulire newookoloti newoomukyusa n'omubikula n'omuwanika mu bbanga bwoti newoomufuula nga omutwe gwe guli wansi omusajja nga tagenda kwagala omanyi lwaki abawala bagenda mu bwakadaama kwewala bintu ebyo kukola beweekolerere anti kyekyo kwewala bintu ebyo sageezo Uganda osobola okwekolerera naye just bali baba bagenze kukola naye gwe nolowooza nti ogenda kukibanika ku musajja oyise ebbali okyusiza ebyapa bayagala tutwala nyumba ya musajja yava Masaka njagala okubulira awo wenkugambye osimbe wakati mukwano gwange yankubira essimu n'aŋŋamba Hadija ndi stressed nga gye nkomezza girlfriend gwe mbadde njagala yakubye essimu nga tuli mu mmotoka ne mukyala wange yakutte essimu n'agiteeka ku loud speaker n'agamba halo omukyala n'agamba halo omuwala n'amugamba nze kawoomera bawaffe ali atya nga n'omusajja waali n'angamba bannaye Hadija nayinze
bwe busiru yali akwasa ekimu yali yannyoko ajija nawuze bawafaaliwa bawafaali atya yagamba nze Kawomera bawafaaliwa yali amwetegekera dda nze Kawomera bawafaaliwa ataddeko ntaddeko kwetuli bwati bwe yamugamba yali yamwetegekera dda bannanga omuvubuka yawulira nga nnyogozi era nze mbabuuliramu abasajja abafuna baside dish mbusimanyanga ennaku zino baside chick bafuuse bangi anti abakazi bangi ogenda mukola ekintu kimu bwe kiti akwesasuze akumalirewo amaka ate era twayambibwa nnyo nti nno abakazi abasinga bali mu Bwakadaama naye ne bageza ne bava e Saudi Arabia e Jordan Dubai Oman bonna ne bakomawo wano tekaliyinza n'okuyita mu parliament nti omusajja okulaba ng'olina abakazi basatu okukka wansi guba musango abakazi bayitiridde obungi abasajja abasinga naffe tetutegeera bulungi abasajja muli bangi mulinga biliyoni 5 mu nsi yonna yonna abasajja tuli biliyoni 2 ate kufa abasajja mulimu abagwi b'eddalo bangi abamu bagenda mu bisiyaga abamu ba poliisi ate abamu ba boda essaawa yonna asobola n'okufa kitegedde bulungi abamu bali mu makomera abasajja bali mu makomera bayitirivu kati ku biliyoni 2 ezo tolaka abali mu makomera kuliko abafaaza abo tebenda tebawasa kuliko ababoda tomanya nti oba oyina omusajja ali stable ayinza okufa bavuga bamaguka abapoliisi abo kugamba abasajja bangi tebategeera kati ate percentage y'abasajja abategeera batono kati ate mwe ne mubanga muli bangi nnyo kyegeeza nti bw'oba ofunye omusajja n'olaba nti onayinza okumpasa munywerereko kola ebimusanyusa wala tomuloga tomwesibaako bwesibi kola ebimusanyusa owangula omutima gwe kankubuulire essanyu tebaligula nakino kankiddemu kino nakigambye okuva lwe twatandise anti mulimu omusajja omuntu tosobola kumwesibako omuntu bw'aba kukooye abakooye nze omuntu watuukira obutabikkako mu mawulire nti naakuyitako nti mama Ramadhan n'agamba nti nambwayo ngate wamuzaalira omwana omusajja abonyebonye nze nalabye mu comment section abantu nga banenya abantu b'e Masaka omulyamambwe abeera omu n'akola ki n'avumaganya ekitundu so omuntu watuukira okugamba nga tesaa kugamba nti mami gundi naye n'akuyita erinnya lyo nti Hadija oyo omusajja abeera yakoowa ze nkubuulira amazima kyekyo kyenjogedde nti si kirungi kwesiba ku kintu ku basajja bw'olaba nga omusajja temuli mu layini entuufu mwesonyiwe kola ebibi ebirala on the other hand simunenya kati yagendewa n'abaana mwe mujje musanyukire mu nnyumba empya n'omukazi omupya ebyo bye biviiriddeko abantu okwetuga kati okusinga nambwayo okwetuga kayingire enju empya etali mu nzigi amanya ntya nti oba omusajja abadde agenda muteeka mu nju eyo mu bulungi mu mirembe kankubulireyo kano kankunyumizeyo kano mu nju mu bulungi mu mirembe era oba wamulabye dda kankunyumizeyo kano red flags abadde atandise oziraba kankunyumizeyo kano abasajja bangi abeera n'abakazi badeetinga nga basatu naye ng'omutima gumugamba aliwa omutuufu buli wolaba omusajja ng'ogendayo kewuwe oluusi naye ng'omanye ewuwe taliiyo nada mugenda mu loogi naye ng'ewuwe talinayo omukazi omanya nti ali ati alina abasajja nga basatu abakazi nga basatu waliwo ayina ebbina ayina figa oyeewulira obulungi bwe nobaawo ow'empisa nobaawo asoma obusawo naye omusajja agamba ntwalaani agenda okulaba asoma obusawo ayinamu agayisayisa agabi abuggola ogenda okulaba owakabina ye yeesiga okuwooma kwe tava ku tikitooko enjala waliwo n'agamba nti kantwala ono owakabina nalondawo owakabina noba wagamba kantwala ow'empisa naye nga ab'empisa be balina chance ennene okukola ki okutwalibwa kati gwe omusajja olaba omukazi olaba ng'omusajja ali ati ewaka teriyo olina kukanya mpisa bw'omusabayo ku sendi nipayo emitwalo nga 5 genda omugulire ku buntu obumuwe omusajja naye gwe tomanyi basajja
ate nga gwe kenyini oli musajja obadde olina okutubuulira ebyabasajja ani agambye nti omukwano bagugula omukazi ye mubbi ebyo ebyempisa olowooza nambwayo mubbi omusajja asobola okulekawo omukazi alina empisa n'agenda n'omusegula era njagala okukakasa ekintu kino abakazi bangi abali mu bufumbo beekuumye bambala bulungi bambi ba ajati beebikkirira omusajja n'amwendako n'akawala n'awulira nga yenna ekitibwa kimuweddemu nze nkubuulira nambwayo mubbi kati nambwayo ngali mu house arrest twetaaga okumukubira ku simu Jose da blog atuwe ku namba ye kale mu mawulire amalala olunaku olwaleero naye magezi kigo wasuna Ben asuna Ben yawedde yaddanga mu bigodo na binyanyanyanya kiro abakola sente yawedde munnange yawedde yakwana omubbi yakwana omusegi takyalina kyayinza kyusa n'ekyo mama w'abaana be takyalina kyayinza kyusa n'ekyo njagala okikutuulemu ne wagenda mu kooti gumumegga kati eyo gyagenda okubanja ekyapa ate yo agenda kola violence bwe kiri gyagula ettaka mu mannya ge oba essaawa zinaabeera mmeka ntwala akazinda agambye agenze leero byampiseeko dda byampiseeko kubanga yagambye jjo nti nkeerayo nkyalwe lwaleero yawedde dda mukazi yamusinza amagezi n'obuyaayi kati twalabye omwami Bruno Betty bana yabakozi ba bukedde babadde Bruno ya surprisinze mukyala we alaba omukazi nga tabifaako omukazi naye tamwagala omukazi amwagala naye nze kyendowooza kiikino omukazi kamera gyatayagala ate bw'oba present oba ng'oli serebu nolaba ekintu ng'ekyo kubira mangu bannamawulire obagambe temupositinga leka yafumbirwa tategedde era bayinza n'obutawangaala kati mujajingira they will end in tears omuntu n'akuleetera surprise nga bwakuba omuziki nga gwoli oti olinga kikono ate ng'omuwala mulungi muzibu omuziki ya surprise anti omuntu azze n'essanyu nawe mulage essanyu nze nalabye omuwala nga si musanyufu ebyo si bye abadde ayagala omusurprise nga nabyo ebimuli anti laga essanyu wano omanyo deyo niyo mugambe bayinza okubeeyo nga bayina ebyabanyizizza tulaba Abanigeria bazannya nnyo akantu ako oli yaleeta omugaati n'omunaanansi naye nga mu mugaati mulimu ekisumbuzo ky'emmotoka tewabirabako omulala n'aleeta amazzi gano ag'ekikumi ono omuwala n'agajjamu nga bwagayiwa ati wagayira ati yatuuka ku kisumuluzo n'agamba ye ate ekisumuluzo kyo n'emmotoka eri wali epaakinzi agamba nti ate bebi nti babiri zeriga ewa nnyoko kati byonna byonna bibeeramu surprise eba surprise nambo muyina engeri gye mukisuusa kati bwekiri omuntu ategeera omusajja bwajja bwatyo n'alita surprise wakiriteekako kasimayira kalaga nti ebya Bruno abasajja abamu bagira basobya bakyala baabwe awaka kino this is a general thing like general information abasajja abamu basobya bakazi baabwe waka nga beesize sente tyoyonja mugulira emmotoka nsonyiwe oyonja muletera abamawulire bangi baba tebagirina oyonja mukolerawo enti ansonyiwe tutwala nkoko yagumu kitundu ofunya ku surprising ade emmotoka nga odda kusinika mannyo yagumu kitundu ate nga yakukkubo yamusurprisinze nakimpozi nange sibimanyi nze nalabye omukazi nga si musanyufu era bali kumpi kwawukana obufumbo bwabwe tebugenda kuwangaala kubanga luwe yeeguya munni waliwo yafuumirwa nga tamanyi ndi gwafu yalaba serebu ndoza nalooza nti azirina kati sazi nalaba mwavu bibalya tebitegerekeka omukazi tamwagala tayagala musajja era Bruno unoba wesonyiwa amawulire bajja kukuswaza n'olulala guno gwawedde bamuswaziza iwesiba bwesibi ku mukazi nakedde ku makyo mukubirako nangamba akagambo neŋŋaba nnaake Adija Kigozi weewummuzeeko yagambye eki yangambye nangamba ani ono konze nze Adija badde nsabayo ka interview bulijjo tondaba wandabye jjo sirina vidiyo gye ŋŋenda kuwa kati omubuuza eki agambe mubadde mulavu nnyo ze byo si bye nabadde ngenda okwogera byebyo badde muleetanga mukozi wa TV kuki nga waliwo kyabadde kyapenize ku TV kyogera nabadde sinabiraba balibawe mutuufu naawe pasita mwagala
nabadde sinnabiraba. Mukazi anyirira nnyo kati alabika yafunayo abasajja abalala ya papa n'afumbirwa Bruno ng'amanyi tino ye mutuufu kati yafunyeyo abasajja abalala abalina ssente. Ate okumanya sitaani alina effujjo. Bajja omaze effumbirwa. W'omala okufuna omusajja bw'oti watandika okulaba abasajja abalala nga nabo bakubuzaabuza. Ate ng'omusajja omulala akugamba njagala kukuteeka waka kupangisiza apartment. Si kupangisiriza kututteyo akulambuza n'ettaka lye yaguze. Ninga omaze dde okuyingira. Eno bamwe bambi mulimu apartment. Wamaze kibanga omala okulya emmere ey'F3,000 ate olina gamba nti jangu tugende ku oba ku Ketutu oba ku Sheraton tulye. Eno ngenda gi. Naye nze kankubuulireko tuddeko ku side endala be babawala ababonaabona mu bukadde. Oshegedde n'alekawo omulenzi omulungi n'amala okumuviira omulenzi n'agaggawala ate ba ex balina engaggawala gye bagaggawala ng'obaviiridde. Nze nkubuulira amazima. Kati agamba omukozi wako TV anagaggawala dde agenda kubba bubbi. Bamanyi okugira okuba endoosinga. Atali musuubuzi. Omusuubuzi yayinza okugaggawala ekibwatukira. Abakozi b'oku TV bamanyi okufunayo emirimu emirala. Omukozi w'oku TV oli ku TV okola. Bamanyi oyingira real estate. Ofuna kinaana omwezi. Kati nga Suna Beni yazimba si mukozi wa ku TV. Andi Suna Beni yateekamu extras. Tomanya. Be bagundi ono balo bamutano Dagalasi be bagezi. Ba Dagalasi ategeka papo pate. Suna Beni ategeka ebinyaanya. Kati waliwo oli agamba nze ndi wa TV. Nze ndi wa TV sina extra yonna. Mukazi naye alaba talina extra bulikana kwakaaba. Agenda okufuna omusaala ngezino ziri mabanja angalinga wa polisi. Azinaga bannange natomera. Musajja alina ekintu kimu kyokka eky'omulamu amaanyi ga kisajja. Ate nze njagala nkubuulira omusajja nga tomwagala n'amaanyi g'ekisajja tegamuyamba. Tegamutaasa. Kakubulireko. Omusajja nga tomwagala n'amaanyi g'ekisajja tegamutaasa. Ne bw'aba agayina ng'amaanyi g'abasajja nga 10 tegayina we gamutaasiza bannayo oba tomwagala. Kati Bruno wabanga alina amagezi asooka azzeeyo akatambi emabega addeyo ku drawing board. Nawulidde abantu ku mutimbagano bagamba nti ne ku mbaga omuwala yali bw'atyo. Ebintu bino ebisinga byonna akakabi kake. Naye kati abeerayo ate eyo mu nnyumba ng'ate tayagala. Anti addayo ekiro. Kwegadanga. Era Bruno n'ebiseera ebisinga tebamuwa. Olimba ate gwe atabeera mu buliri bwabwe. Alifu tugatta dotisi tufumiitiriza. Kye baamukoze ebiseera ebisinga looza bamukola ne program nti mu wiiki twegadanga mu gumu. Tubamulaba omusajja gwe bakolera program. Nanga gali gataliiko nfufu. Otemanya gataliiko nfufu ge amawulire gaabo. Nga Salo ko interview n'agamba nti ekyokulya okukifuna omala kwetooloola. Abakazi mwe balinga ti nga yakuzira ng'amala na kumira bukerenda bwatulo. Naffe abasajja bwe tutyo buli abantu bangi abeegadanga. Buli walabanga olina omusajjawo nga mwegadanga ng'azibiriza ati omanya nti amaanyi. Omwana amokola ebigambo by'omu Uganda byonna n'abimala. Omanya nti feeling azijja kwoli amukuba alinga ali kasabbooni amujja kwoli n'amusembeza wano naye nga ali naawe. Nze ndi musajja gonye kubulira ebifa mu nnyanja towakana. Buli olaba omusajja oyo ng'azibiriza nnyo abeera azibiriza era olumala bw'ati we pa agenderawo mu kinaabiro. Takuzzaako gwakubiri abanga amira eddagala. Eddagala teri ddagala liwooma. Munange ate wesimira enja kufa. Kyova olaba abakazi basazeewo beera singo. Beefuula nti ndi singo and it's okay. Omugenzi Sheimuzata yagamba obeera otya singo and it is okay. Singo yabeerako ddi ku singo and it's okay. Singo and not searching. Ate n'omugenzi Sheimuzata yagamba akagambo kamu mwesonyiwa amasimu g'abasajja. Yoyo wuwo gwe bagamba akagambo ng'ali mu mmotoka. Baby kawomera waffe ali atya. Essimu y'omusajja ogyesibirako ki? Yagikwata. Sheka yalaba nga akawala akakubanga buli kanaku. N'alaba akawala akakubanga buli kanaku ndoza n'akalinda. Kyeyagala yakifuna. Kati yasigaza emirembe. Nze Kawoomera omwami waffe ali atya. Yeeyita Kawoomera. Kitegeeza omusajja yabimuyita. Omusajja yabimuyita. Naawe okwessaawo. Bayinza okuba tebakikuyita akwolwo ne weeteekawo noganze kampoome. Anyway, njagala ombulire ku mboozi y'omwana muwala Habiba.
yatunda ekigundi yatunda ennyumba ya kitaawe bituufu agitunda emirundi egiwera gwe Nabiba mufaaki okumanya nti Nabiba muyaayi simwinako nnyo buzibu ye yantankuula era twalinga tunyumya nantankuula nanvuma from nowhere neŋŋamba mbadde sirina bize ndi mu vacation mbadde sirina bize bulungi ate kannyonnyola abantu omuwala amazeeko abantu emirembe omanyi mulabye yamalako Shania Kigozi ne Elias Kigozi ate yeegaana ebya Shania ali nze nabirimu yabyegaana nenze nabirimu nze kamwa koogera nze nabirimu ddala kubanga audio zaafuluma nga bali mu WhatsApp group ng'afuma Elias Kigozi ne Shania nze nenzipostinga ne Jose kati malo zipostinga ne Jose Elias Kigozi namba zaffe n'atukubira atuwooninga otusiba neŋŋamba bino ebyokunsiba ebintu bye simanyi katuleeta ono omuwala abyeyogerere kwe kumunoonya oyo Habiba nemunoonya n'abyeyogerera ku kamera nemugamba layira tibyogenda okwogera mazima nabwenkanya n'alayira netuseesa emboozi n'agyogera neŋŋamba kati awo nange ntadde mu defense oli watuwaabira sinze nabyogedde wuuno ne disclaimer nengiteekamu mu video yange era gyeri ku YouTube munenge olumala okukola video niwabe wangamba okusula motors nti omwala oyo mmanyi nti wanga yajjayo ebikkiridde ng'alinga bano abasunna ogambe eddiini eri kwoli kumba omuyaayi awedde emirimu omubbi oyo avumaganyizza kye bayita abasiraamu ku Ruhani muli muntu etatawe kyakolera kimu kumuyigiriza ku Ruhani kale bambi yesimye abantu bangi byagala kwigana Qur'an ayogera ku Ruhani buli kyayogera dakika emu ntekamu Oluwalabu Allah agamba bwati nogamba bannange mutuufu kumba oli ku mubbi oyabba mukwano gwange ebyo nabyogera dda siyinza biddamu yajja ali mu communicate nga temumutegeera ate nange saali nawo najja ne bamuwola ssente n'alekawo emmotoka nayo n'asala amagezi n'agitwala miliyoni ezi yakukula nkwakula kati oli okuŋŋamba ekyo ye yamuleeta omuwanyi naawe abeera kusula motors ye yamuleeta kubanga yali mukwano gwa taata we mugenzi Muhammad Kiggundu era Habiba yamukubira nti njagala kwewola nyine emmotoka yange giteeka ku mbaata bakuyita kugiteeka ku mbaata n'amuleeta neyeewola paka kati sijja biddamu biwanvu kati ekyennyumba ng'atuuka nga nanyini nyumba eyo bamuyita nga Ibula mukoddomi wa mbuga mukoddomi yawasaayo ewaabwe yawasa Habiba nyini gwe yayagalako yawasa muganda wa Habiba bamuyita anti Habiba nyini yali alina bye yamukoleranga sijja bigeera mugo tajja bitegeera kubanga Habiba ye mugezi era omuwala oyo tebakolagana na Habiba muganda we tali mu lukyotala tebakolagana na Habiba mwana wa tata we wa mugenzi yennyini basooka tundako lujja ne batunda boys quarter kweyo ennyumba kalina ey'ekiyi kimu Habiba atapinga Ibula tigula wano Ibula bawako miliyoni 4 ezisooka Habiba gwe bazikwasa kubanga akimanyi nti ndo gye mugwa lugezigezi nagamba kansooka Habiba neziri ziyabba zonna ziyafera ku bantu kuze mmoloka zonna talina wali n'ekikumi zonna ayagala nnyo obulamu obulungi ng'ate tayagala kukola ye wa bulamu bulungi ye muntu ayogerera oluzungu ate ng'ali mu muzigo mulumu 2 oli muzigo ayogera oluzungu nze yanvumagazi audio nga buli kikabiri ayogera oluzungu n'akanake you want ice cream ayogera oluzungu ng'oli mu muzigo tebikwatagana oluzungu n'omuzigo they are parallel they will never meet olina okukikolerera okubanga wakamwogera luzungu babyo nzijukizza oli eyabadde agamba nti producer Diri mbu yayita producer Diri mumbeera y'okusaba obuyambi ate atekamu accent zire z'Abamerika genda Abamerika bakuyambe come on eyo ye lifestyle y'abantu abamu bikyuse
yampelezanga audio ezinvumanga bwayogera oluzungu ningamba labe embate ng'akuvuma atya mu luzungu nze teyanvumanga mu luzungu ng'ayogera n'oluzungu n'omwana we gwe kino kibukenya olinga emizi bino bina ebinvuma mu ebiri mbirina wano ku ssimu ngamba ono musiru oli mulumu bbiri asula wali egundi asula wali entebe mu kitoolo jasula nedda ku bodaboda n'abaana be nga abatwala ku ssomero no bogera oluzungu ku bodaboda yes baby I'll be back for you oluzungu yogera lwaki Katonda bakola sente azonoonera mu ebyo kwefuula muntu nti wa waggulu abaina sente yali badde at least akosanga uba ate sente azirina kati yayagala n'okuwaabira ono omusajja yafulumya ebifo by'ekyama nayagala amuwaabire ku embase ya Amerika bamuzzeeyo embase nemugamba nti ebyo genda ku poliisi mbikuteeremu embase nemugamba genda ku poliisi munnange nagamba kali ku poliisi sijja kugendayo kubanga kati ate siina mwadde ssente ate ngende ku poliisi eyo olwo nabigamba ani nno nabigamba mulamu Akram ngini ya Akram kati bwalaba emboozi gye wakola ne Ajati Kulusuumu njagala uwulireewo nnyo bwalaba emboozi gye wakola ne Ajati Kulusuumu kati agamba Ajati Kulusuumu gw'oli kunze bawoona yankwana kati nze nange nenjikubira ani Akram nimugamba Akram ndabye ku story kikazi nga kigamba nti wakikwana Akram nangamba simukwananga katwage message nga mukwana nagamba ye yantandika n'okuntandika ngambuuza nti ibintu binene bindaga by the way Akram talimba yangamba omukazi oyo yantandika n'okuntandika gwe Jose ndi wano ku kooti gwe atandise n'ebigambo bya Suna Beni wano gwe Jose ndi wano ku kooti nali ya Kigozi gwe atandise n'ebibuuzi bya Suna Beni yangwako wano ku kooti ndi mu interview kakati ali bwe kiri yandaze wano entandika gye yamutandikamu yamutandikirawo bannange ebyo biseeko bannange ndabyemu n'okutegeka omupiira gwa isimu olala mutegekereko mu kisaawe ekinene luli twajjanga ne tunonya ne wetupakinga ne watubula wajja leeti isimu aleka luli tomwagala iwano ng'amusaba ssente za futaali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, brother. Goyakalo muita brother. We kindly request for your contribution towards this iftar program. May Allah accept from all. Engineer. Okalabi. Kati kalike yakuba bino yabisimulako. Yabisimulako. Natandikira ku bya engineer. Bambi bichibichi. Bambi. Atagira nyo Luwalabu. Bambi mashallah. Olwa amutapinga amwetandikira. Neba nange kati njagala nkuwulire eddoboozi embase ntuuse bagabe bye babikolako nagenda ku poliisi nze kamba esonyiwa abo abantu kubanga bannange emizungu gyetaaga ssente kamera wakaka neebake ebyokulopa mbivuddeko binnumya mutwe awabira omusajja olaga ebifo by'ekyama bamugamba genda kuki ku poliisi ati ayo kubanga bajja bikebera ebitundu nga bibye oli yeye nyini ate poliisi nkugu abikeberera bulungi nnyo nga wageze nga gwo wabisindise kati munnange tuddeyo ku nnyumba tuddeyo ku nnyumba balabawo yo Ibula bamuyita Ibula banga Ibula mumanyi bulungi ayina baganda be babiri tusobola nabo emmotoka ye tasobolanga ku mmotoka niye yalingamu muno nga yalinga nnyo omuntu w'e Dubai w'e Sudan bw'atyo kati esaazi nali mu Amerika nga asasulako miliyoni 4 nga bategeragana na Ibula nti buli muntu ogenda mwesasulira gwe wennyini kubanga tebalina gwe beesiga beneficiaries bali basukka mu 10 balinga 13 14 12 awo bali abaana nga buli omwana inako kyalina okukola ki okutwala bali abalala bafunanga na miliyoni 10 ya Habiba yafuna 4 kubanga yalinga omukulu w'ekika bonna yabeefuga dda n'omusikira diru yagirimu miliyoni
abalala 10 ngono yabafuna nakuleeta no signinga ewalooya nofuna sente zo nga ne video kweri ne video weri nga Habiba alisivinga sente bannange video weri sigenda gikulaga wano oyo bwino omujja nikankulaga ate ebirala wano kakati Habiba wamala naagala yeefuliraani omuko bamala okwefuulira omuko agenda mawulire mu bukedde atekayo ekiwandiiko kino Major Kigundu tekano mbuzi ndalogere bulungi era famire ya Major Kigundu etabukidde muke yaguze enju y'omugenzi yano yenjo yenju boys quarter za kalina bino binsindikire enda bikutekira kusindikire nakakati wa mwana oyina olugambo andi buli kitwogera twagala twogere na buyino kituufu abantu balabe tetwagala muntu agambe mbubawaayiriza eggulire eryo lifuluma mawulire ng'agezaako kutiisatiisa oli amanyi omukaja kola kikutya abijjemu naye ng'omukoya akasasulako miliyoni eziwera 10 ng'agenda asasula ki awa abaana miliyoni 10 asigaza miliyoni 10 bamugoza miliyoni 10 meka 15 baagala bamwefuulire sente olwokuba zino ziweddewo ze baabawa muli wa sente ziweddewo atekamubali bana twekugire kibikyatwasu tumwefuulire tuddemu tutondewo nze ngenda gukulembera tigukulembere bayingirize mawulire boogedde ayagala kubba fe tatuguzanga naye nga ne video weeziri ng'alija alisivinga sente ez'ennyumba eyo Habiba ng'alisivinga sente ez'ennyumba eyo video weeziri kubanga oli abakwatanga ku video ng'ate bazirisivinga nga kuva walooya nga n'empapula weeziri ninga walayi y'omutima gumugamba weefuule muteke mawulire ajatya musajja n'agamba si aliko omuzimu gwa kyefuula omusajja n'agamba sijja nina okulemerako abantu munnange agenda okuwulira batandise okukola ki okuleetawo abaguzi ninga abaleetawo abaguzi tebalina wadala akawandiiko naaka akakwatawo ku nnyumba eyo already baabiwaayo ate wana walala olujja baalutunda dda ne boys quarter mu baguzi abaagenda nesula moto mwe yali agisula yagwa mu mbi zaabwe yagenda ku nyuma nga bamugambye nti kalina erimakindi ku madindirisa kangende ya miliyoni 10 gye baziramula kangende netwalire eno agenda otuukawo nga boys quarter tekuli lujja balutunda dda kali akalala akatono kalinga akawa polisi mwasula bakatunda dda eno ate nga ya miryango 2 nga guno guyingira muno waggulu gyosula guno guyingira muno n'amadala gakutwala oweno tasobola kuyingira mu eno iyo kalina nga bwogirabi na ya ku reconstructing n'abagamba mba wa miliyoni 12 ne bazigaana era ono Yibula yagezaako nnyo okutundawo nga buli gwatwala wamugamba baakubba kano era Yibula yamaliriza atunzewo miliyoni 10 n'agamba kanejjeko emiziina gino ate ebintu by'omufu tebitundibwa yasalwa yakubanga yagimalayo kubanga era mawulire gagamba nti ezali sigaddeyo sente nga z'abaana abali Sudaani nga balina okulaba era nga abamanyi n'obamanya bajja basayininga abawe ezasigaddeyo bano ne batandika okukola kyokusituka musajja n'alwana eyeewola amalirizayo ki n'amalayo ennyumba n'amala n'anoonya agula nga buli gwatwekaya empapula zonna zirina mu bujjuvu buli wagamba mugamba baakubba kasi kayumba katono nnyo tekajja mu ssente ezo n'atundawo miliyoni 10 tekikyenkyusa mu video gye nakola ye yennyini yeyeetundirawo naye nga bano baagala ate musuuzaawo ng'amaze oteekayo miliyoni ze 10 n'amalayo 15 n'atundawo miliyoni 10 n'agamba awannyo kaneetikkula omugugu yoyo Habiba niwe wayogera bwati nga ate nawulidde agira agamba yeetunda oba nawulidde bubi abantu mu comment section ne bamugamba nti kyewali olina okukola ate kyosembezaayo Mama Fiina yalina enteekateeka ez'okubalongooseza ennyumba nga tebannagitunda Mama Fiina kyenkana nali talina kyaba waabayita olw'ensonga yafumbirwa bufumbirwa taata waabwe teyazaalayo mwana kitegeeza talinayo mugabo nete mu bulambo lukufu bw'ensonga mu kooti ate kubanga alinayo ku mugabo kubanga yawoowebwa naye nga ye mugabo talina kyagwetaaza era n'asigala nga abayamba era Habiba waliwo audio zennyini era wano nga yeebazaako ku Mama Fiina ezo naziwulira yazeegaana munange watuyamba
omuntu yamuwa sente nga baawe simanya bali bulungi masha Allah natekawo oluwalabu lwawo kumba muyayi mama Fina okubayamba ababayambi buyambi bandyebazizza nnyo ne kitaabwe okubanga yabalekera omuntu alinga mama Fina mu kika asobola okubayamba mu buzibu ye gwaleko gwakalakata oyo musajja sente zagamba muna abangi omusajja yafulumya ebifo byekyama zaali zakiika bakiyita bate mu Luwalabu nika amahale nika samahale ati nika ge amahale ate nikachi aba amudiza sente zache gabagana amahale omusajja ge yakozesa okusasula wano yali ategese ngo omusajja agenda kukyala mu Lusiramu bakiyita batya nika yeyo kale omusajja yeye yamanya omusajja teyajja ate yajja ate lwaki teyajja ate omusajja nga maze okulaba nti ali ku kibwa kitute n'essimu ye Samsung Galaxy Ultra nga bali begadangira Nairobi omusajja yava mu America najja Uganda wajja Uganda n'atagamba ono ndi mu Uganda namugamba kati ngenda kuva mu America tusikane Nairobi gye basisikane Nairobi ne begadanga n'akwata ne video nga begadanga kato namugamba nti njagala kumpasa ebyaddala ngoyina enzigumiza gy'okigumiza namugamba njagala kumpasa ebyaddala namugamba kale ngenda kuwasa nakomewo Uganda mbategeke nika omusajja teyalinnyayo kati ono agamba sente zange ze nategesa nika ze njagala milioni 4.4 ate ng'ebintu bye baali bafumbye baabiriira ekyo kikolimo kyamaanyi yesiba ku bantu owesiba ku muntu oli ku muntu musawo Muganda yakulira abasawo Abaganda gwoliko gwomazeeko emirembe omuwaayiriza omuvuma era ayinza n'okukuloga twetaaga ne tumanya twetaaga ne tumanya abantu betulumba ojjukira abalokole bano abagamba nti bagende basabira amasabo mbwagookye olinaafu olumbaganya ekintu kyotamanyi kinagukirawa oli ku muntu gwomanyi nti no ye mukulu w'abasawo Abaganda tuvula bakubonabona okwo kwoliko abasajja gw'obekwanira gw'obasindikira ebifo by'ekyama mulimu video call mulaba face ate ebyo ebyobusawo Buganda ng'obitadde ebbali oyo nnyina maama wo anti asobola ne bwayogera bwogezi kigambo era kibeera kikwata kubanga mwana aloga bulozi nakuba wano bwati olimba naawe ng'omusajja ajja kunyize nga yakwebakako okubewo ati ogereko ebigambo ekyo kiralamu ono nnyina maama we kati oyo muwala nze neewuunya abantu abamukkiririzaamu naye kirungi ovula lwenavaayo okunyonyola ku muwala oyo abantu bagenda bakola kikubanga abantu eba mindset bagenda bakibuuka nti omuntu oyo gwe muliko gwe musaasira muyaaye mubbi muyaaye ekyo nkyogera si kirumamu ekyo kiri bambi naye katumusabire omwana oyo tulabe ng'atereezaamu kinumanyi olaba abaana abawala nga beeyisa bubi bambi kyamulemerako kubanga ne Mike nze sinabafuna budde okugenda e Mike oyo gwe yabba ssente mwagala muzeeyo omusango kubanga twalipootinga ku poliisi ekibuye nsiina kye mwagazaako ave ku bantu asirika akole naye bw'anaagenda maaso n'okulumba abantu ebyo ekisiru nange yannumbiramu nja kuleeta n'endagaano njikube ku social media ng'alisiivinga ssente ezo n'omusango tuguzuukuse kijja kuba kika kubanga amanya tigakyuka yabiiba yagira mu kamini omubanja ng'ateekako kamera zaamulaba simanyi oba ekyakimanyi footage akyaliwo footage taliiwo ne just endagaano weeri ng'asayininga n'abaaliwo bonna era abantu b'ekibuye bonna bakimanyi abatunzi b'emmotoka gwoba oyina mikwano gy'abapoliisi ekibuye mugende mutaganjula omusango bateguliyo gwali mu 2013 ku 2015 in between ayina emyaka emeka oyo omwana mukulu yagendako ne Dubai n'akola ne bigaana omusango gwa 20 ali myaka 4 oyo mukazi mukulu ezo filita oyo mukazi mukulu gwe tolabye ebifo by'ekyama nga biringa biri mu nkaaga yeekubisiza ebifo by'ekyama nga biri mu filita neera byalaze nti bibi oyo okuva yazaalibwa mugezi gwekyo olina okumanya okuva yazaalibwa mugezi 2013 ku 2015 sinali yeyo yagwirawo awo kibuye kumba namasaka aji weyaguza awalala bagenda teka bondi endala
Kale abalungi abatulaba olunaku olwaleero ono ye Bukenya Media kacaayi kamulemyeremye dda bw'aba akola olugambo tategeera bino bintu bya bukyayi bamumanyiza okumwogeza nga talina kyanywedde sibula abantu tugende eno HK Media mulimu wange ntunda motoka nkolera kusula motors nabiba oba oyagala omanyiwo bulungi we twakolera interview naye mwana kolidde osobola okujja n'osangawo kolidde mu lulime ne mu luzise sina lulime na luzise lwendidde yiyanvu nzikutereko katono owulireko tereko ngemu naziwulira ajja kuguleka emmotoka si kungula kata sente azijjawo yaŋŋambako olumu nti njagalayo kalawo mu kamiliyoni 8 zalina gwe yali asubira okubba naye nkamuweereza n'okamuweereza nagamba ekyanzija teyalinnyawo ti nawadde n'omulundi kalawo mesagi ekyalimu mweri wano ng'azimpeereza yaŋŋamba nako nti ndi Canada mbadde nsaba onfunire ku mawulire tubadde tukolagana nga tetulina buzibu mifulu muno yananvuma neŋŋamba alimba munfulira ku mpapula z'amawulire President Museveni ziya signingirako etteeka ly'ebisiyaga zinyambe ne Canada gyendi emugamba genda ku New Vision batumayo omwana ngene tolina gwali okolagana naye eno tuma omuntu ku New Vision azigule egizibaayo oyo katembanga mungi mbikulage oba budde toyina mbulina ndaga Fatu bide tukolagana nga tuli ba mukwano nnyo kati ne kati twaki. Naye ne mwatabuse. Abantu batabuka. Ankotiti. Yeti nkolira banze. Nze sigaranti nga nkolagana ya muntu forever. Yalamanyi ndi mwango nnyo. Namanya agenda kuyisamu eggaali aleka awagende Habiba Kiggundu. Zino zonna audio ono nanga nvuma. Ina amagezi agambulookinga. Ngata ina kifaananyi. Nenga simati muyaye. Zino zonna azimpeereza nze sibisoma mbuuka bubuusi. Hello dear, how are you doing? Please share with me full figure. Awusiwewo. Yeregala full figure mbusimi namba bisi. Assalamu alaikum musumira abantu. Assalamu alaikum. Hello dear. Hello dear. Tokabuuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do you have the newspaper where M7 is signed using Bisiyaga? Ndi Canada agenda kunyambako bobo balina obanga omanyi abalina. Please help me with it. I really need it urgently. No mudamu. Namuddamu bwentyo. Ngambijja what this time fulo omuntu agende ku New Vision maybe ajja kubifuna. Ngati ngani alikwateeka mweyo. Ekyo kabe kampanya yali aliseyonze. Nga ndiyo ngani. Nga mukwano gwe. Taideyo banganda. Mwali ba mikwano. Badagala nkulagika kyakalala k'emmotoka wano sebo nga nzimuweereza emmotoka zizo nga nzimuweereza manyi mpeereza muntu ategeera oyo yampeerezaawo bakuba bireka nabisangula naye ebigambo byo bibeeramu ebiri eyo si benzi iyo benzi sebo nga muweereza manyi mpeereza muntu ategeera ina oba yali agenda kubbaani Katusibula abantu Bukenya sibula abantu. Abasibudde dda nkola kusula moto zentunda motoka njagala namba y'essimu eri 0779 21 41. Okay. Yenza HK Media Hadija Kigozi bana subscribing. Manyinizo. Tuchetaaga hips kyongereko. Sagala baguzabuzi senga nantume ziba Gomez. Izongereko. Zongereko. Abantu bajja buzabuzibwa. Onkakabukasi. Nange mu subscribing badia sharing ita mkwano gwa jato yungeko mwebale kutulaba mwebale kusubscribing aba Habibi Care Foundation bakugamba nti osobola okuwayo just nusu 10 omwezi okubeera nga okwatira kaba batalina buyambi oba batalina busobozi mbulamu bwabwe tola funa saddaka jowaayo mu kubolya Katonda mwebale nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum.